zagenze okubeera ssaawa 9 ez'olweggulo ng'abadigize beeyedda mu kivulu kya Suna Beni. Omukozi wa Bukedde Farm Embutikizi kye yatumye ensasagge y'endongo nga kyategekeddwa kujogiza e Bulaga. Ebyokwenda byabadde binywezeddwa omwabadde poliisi n'amagye era ng'obwedda buli ayingira asooka kwazibwa. Essaawa we yaweereddeemu poliisi n'etandika okulwanagana n'abantu abadde baagala okuyingira wabula nga munda mujjudde, era ekyaddiridde kwabadde kusindikagana okutuusa abadigize lwe baasinziza poliisi amaanyi ne bayingira ng'era gye byaggweredde ng'abadigize balwanaganye ne bakanyama. Bano munda bakyekoze olw'abadijja ab'enjawulo ababadde bakuba emiziki nga kuno kwe kwabadde n'embaziira ttone ng'era mwabaddemu n'abayimbi abakyamudde abadigize. Nga zikunukiriza okubeera ssaawa 5 Suna Beni yalinye ku stage nga yasoose kubakubira ebivuga eby'enjawulo ng'abadigize bwe bafa essanyu. Ono yabasiimye olw'okumulaga essanyu oluvannyuma lw'okumala emyaka 2 nga tebakuba ndongo. Bw'atyo n'abasaba okwekumira ku mikutu gya Vision Group nti gye gitegeera embeera zaabwe. Ekyo kisusse ku kibeerawo bulijjo. Ndabye omukwano nga nzija mu kkubo nendaba ebintu bye bakola abantu abalala nga nange babinkoze bannange ne ngamba kikino bannange mumpagidde mwebale. Abantu bavudde ebule n'ebweya. Guno omukolo gwafuuka gwa ggwanga lyonna. Mukozi munne Moses Walugembe naye atendereza amaanyi ga Vision Group n'asiima abawagizi olw'omukwano gwe balaze Suna Beni naye n'abakuutira okwekuumiranga ku mbuutikizi. Tetuyinza kujjawo n'amaanyi ga Bukedde kubanga abalala bayinza okukubirangira ku gundi rediyo endala TV endala n'ebikola bitya, naye Bukedde TV, Bukedde Farm, Bukedde olupapula ebyo byo. Ono oluvannyuma yasumuludde emiziki abadigize ne batuuka n'okumenya emiti. Suna Beni ku lunaku olwokutaano yasooka ku bbaala ya 791 e Busiika gye bakolera pulogulaamu ya Fuludoozi ng'ali wamu ne mukozi munne Bruno Betty era baasanyusa abantu.